Adija Nalwadda mutuuze we Naakulabye Kampala kyokka nga kati ali mityana. Ono ali ne muwala we w'emyaka 14 nga bombi balina akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya. Twakazuula wa myezi 9 ng'ate alina ne TB. Nalwadda ne muwala we eddagala eriweweeza akawuka bulijjo balimirira mu ddwaliro ery'e Namuwongo. Kyalifuna kuva omugalo we gwajja tumaze weeks 2 nga tufuna ddagala. Nalwadda amaze n'akawuka emyaka egisoba mu 14 kyokka kino akitadde ku bujjumbize mu kumira eddagala erikaweweeza. Obulwadde bwa mukenenya kasita obeera ng'ogendedde ku mateeka ge baba bakuwadde. Omuggalo Nalwadda gwamusanze mityana ku kyalo Nabwendo mu ggombolola y'ekikandwa ne muwala we. Bayagadde okuddukira eddagala e Namuwongo kyokka abasirikale ne babakomya ku misanvu e Busunju olw'ebiragiro by'obutasukka nsalo okudda mu disitulikiti endala. Ne bamugamba toyina gy'olaga ko yennyina nnaddagala ndi mulwadde w'akawuka ka mukenenya ko bo ebyo tebitukwatako ddayo gy'ova. Mweraliikirivu olw'embeera y'obulamu bwe ne muwala we obweyongera okubeera obubi. Tetulina we tuyita kugenda kukima mmere yaffe. Emmere yaffe yeeno eddagala lyaffe ly'eŋŋamba. Bagamba balingizza mu malwaliro ag'enjawulo emityana naye ng'eddagala lye balina okumira libabuzeeyo gye bali kaakana ak'okulya bawa mu maka wamme nga ne bwe basula weeraliikiriza. Kinkwasa ennaku omwana wange okuba nti ki kajja kuzaala kasituke kamuyise bubi kubeera nakati alwala agamba omutwe gunnuma omubiri gunnuma kwegana abeerawo sirina maanyi ate nga biri abadde abivuddemu. Kyokka bano si be bokka abayita mu mbeera eno. Omuwala ono naye wa myaka 14 era asoma siniya ya 2 nga naye yazaalibwa n'akawuka ka mukenenya. Abadde asomera mu disitulikiti y'e Bukomansimbi era eno gy'abadde yafunirwa eddwaliro ly'e Butenga okumpi n'essomero w'anywera eddagala. Wabula omuggalo gwamuzizza ewa nnyina e Masaka nga naye we twogerera talina bwadda Bukomansimbi kufuna ddagala. Eddagala lyabuze tukyalifuna lwa nsonga bagadde ensalo. Tuli Masaka ate tulifunira Bukomansimbi tebatukkiriza kusala. Sirikale bakambwe nnyo eddagala lyatuweddeko tuli mu budde obuzibu. Awo nno we tusabira gavumenti etuyambe nti omuntu waba alina kaadi bandimukkiriza n'ayita ku road block kubanga alina kaadi ye eriko ekitongole kwamirira eddagala najja n'afuna eddagala lye. Kigambibwa embeera tekomye ku balwadde bokka naye n'abamu ku basawo ababadde batambula okutwalira abalwadde bano eddagala nabo omuggalo gubatwaliddemu. N'olwekyo tulaba nga waliwo okutya nti abalwadde abo bayinza okufa ate n'abalala bayinza okukwatibwa bangi kubanga kati abo banabeereyo nga tebakyalina bababudaabuda tebakyalina ngeri gye batuuka ku basawo baabwe ababazaamu amaanyi nabo bayinza okwekyawa. Abalwadde abasinga kigambibwa babadde bakadde engulu oluvannyuma lw'okuyisibwa obubi omuggalo ogwayita. Era obuzibu obwo twabufuna ne mu muggalo guli nti abantu abalina mukenenya abamu tebasobola kumira ddagala bulungi olw'okuba baali tebalina mmere baali tebakyakola. Era ne tusanga nga abamu abasirikale baabwe bakendeerera ddala akawuka ate ne keeyongerera ddala obungi. Bwe tutuukiridde aba minisitule y'ebyobulamu ne basaba ab'ebyokwerinda okuddirizaamu eri abalwadde abalina ebiboogerako nga ne minisitule weekola enteekateeka ey'okulaba ng'eddagala lituusibwa buli wamu. Beere sensitive omuntu bw'aba nga alina ebiwandiiko ebimukwatako nga biraga alina okufuna eddagala bamukkirize afune eddagala. Naye nga minisitule nga tukolagana ne bapartners baffe tuli mu kulaba bwoba nga tusobola okuwa abantu amaddagala gasooka okubamazaako akabbanga akaddene nga tebasobodde okutambula. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.